mpuliriza bulungi. Kabaata mukozi wa Museveni ekyo teri atakimanyi. Era Kabaata yaweebwa omulimu kukwata bavubuka kubateeka mu bya kisiru wano ku internet. Kubanga Museveni yagezaako babuulirira ng'ababuulira mbu mumuwagire emugaana kubanga mumanyi obubi bwe. Kati n'asindika abavubuka ng'omulimu gwabwe kukuwugula kukuteeka mu bya kisiru oleme kufokasinga ku ye. Bino with evidence. Buli gw'olaba ku live ya Kabaata ne bw'oba omuyita comrade ng'akubye ekikopa atya mu Nyampi. Nkubuulira. Buli gw'olaba ku live ya Kabaata mu Nyampi tekiriimu wadde okubuuza. Busimanyi gundi wamulabye ku live ya Tamale Mirundi. Ha! Junior. Mbu comrade ow'enkyukakyuka. Abasajja bakizuula nti tosobola kugamba bantu nti mujje muwagire Museveni baba bagenda kwasamira. Wabula osobola obuzaabuza abantu ng'obajja kumulamu batwala mu byekisiru gwe mulimu Museveni gwakola wano ku internet. Live zonna z'olaba buli ky'olabanga ekyekisiru ekigwawo ne kitrendinga kyonna kiri founded by regime Museveni yakisasulira. Musimanyi gundi alaze obusolo. Gundi alwanye Musimanyi Zaira ne Winnie Wamami bayomba. Beyagalidde abasajja. Simanyi biki bonna game. Nkubuulira. Ne comrade gw'olabye ku live ya Kabaata. Gwe. Ne gw'olabanga comrade ku live ya Kakasajja. Mu Nyampi. Nga taliiko wadde oba akoze ensobi. Abantu tebakola nsobi wano ku internet. Wano ku internet. Wano waliwo omusoto omuto. Wano waliwo omusoto omuto ku internet. Mbo simanyi buno ku Franka Ntambi. Mbo ne bajja ne bagandi ako kankyukakyuka. Lolo zaabwe zonna zibazanya kwefuula basiru gwe tunulira Kasuku otunulira omugenzi Tamale Mirundi bye yakolanga kwezinyazinya kwekaabya kweyombya kwekola biki kubanga bakizuula Museveni toyina kirungi kyogenda mwogerako tekiriiwo. Wabula jangu buzaabuza abantu baleme mufokasingako ye lolo yokka gye bazanya. Ate n'abantu abayimbi bakizudde ndi kati bw'ojjanga olumba Kyagulanyi oba olumba enkyukakyuka ogwa ku olwo. Naye jangu wefuula ayambala akakofiira wefuula owa people power teekayo bu statement obulaga nti owagira Kyagulanyi tandika kukola bya kisiru abantu bavuge ng'obatwala mu bya kisiru. Nkubuulira gwe mulimu gwe bakola wano ku internet teriiyo comrade yenna alinye ku live ya Kabaata okwo. Musimanyi mu myezi 2 myezi 3 mwezi gumu myezi nga si mu Nyampi. Abo bonna abakyala be bateekako ne bakuteerako abakyala. Musimanyi abakyala musimanyi abagagga musimanyi bagaba ssente. Muganda bwange mpuliriza bulungi ebyo byonna planned by the state. Musimanyi nkuwadde million bweziti gwe nkuwadde sente bweziti gwe nkuwadde sente bweziti anga basikiriza n'obwana obulala nange bampe buli wolaba we bagaba ssente nga naawe ogamba tovaawo. Nkubuulira ffe tubateekako amaaso tuti n'otandika olaba movement engeri gye batambuzaamu ebintu byabwe bonna buli woolaba abawala owemula simanyi bano benkola biki simanyi bano bayimbi abayasamidde struggle simanyi bano biki bonna wa Kabaata. Segedde teeka waaga 2 wuyo omuteeketeeke naye ateekateeka ajja kulubbeesa avuga ddiiru ye eyo wa vice president agambye eki oba vice president yes tekinsimattuse mpuuga bino byavuga si electoral reforms nga bwabitutuumidde yavuga ambition ye eyo wa vice president atya wano wetulaga neetaaga sober mind ebintu bino byangu byakutegeera lwakuba bannayuganda ffe tutawabudde kubirowoozaako. Mpuuga kino kyaliko kyatuleetedde enali ku ddiiru ye ayagala jiggusa naye ng'ayita mu mateeka gye baateesaako ne mwa Museveni ti gwenyi ojja kufuuka vice president. Omusajja yatugambanga mbu simanyi tetwetaaga genda mu kalulu nga tetukoze electoral reforms nga tulowooza electoral reforms zaagenda okuleeta gugenda kuba muliro naye njagala otunulira electoral reforms mwenna abaazitunuddeko mwebuuze eyo ye problem ebadde etusumbuwa. Mu bye yataddemu yagambye nti n'abasibe beetaaga okulonda. Mu bizibu bye tubadde nabyo nti ebizibu ebibadde bitusumbuwa abasibe nga tebalonda. Amakomera gaani siga mwa Museveni bwe kiba ng'olwaleero
full figure awagira mwa Museveni asobola okuyigira ekkomera naye kubye ebifaananyi n'abasibe kyokka ba mama b'abasibe family z'abasibe n'abanuupu teri n'omu asobola kwekubya ekifaananyi na musibe ekyo obolooza nti akalulu tebasobola kabbirayo olwo ekyo kye kibadde ekizibu kati ebyo byabasiba okulonda bisolovize problem ebadde etutawaanya ekibadde kitutawaanya muzina electoral reforms mu bimu ku byewaleese nti bo mu diaspora balina okulonda ekibadde kitusumbwa ba mu diaspora butalonda kyekibadde ekizibu kyaffe waliwo eri endala proposal simanyi okulistowalinga term limit kyekibadde ekizibu kyaffe nti term limit yebadde etusumbuwa kati yeetaaga okutereeza wabanga wakyaliwo provision ey'okukola constitutional amendment then simanyi bino ebyokulistowalinga ono abagasiya mwereere kubanga term limit yaliwooko before olwa provision eyo y'okukola ennongosereze mu ssemateeka ne bagijjawo era kati gwe oyagala kukola amendment era ogizzeewo kitegeeza era bwe kinaatuuka tayimu eri era era tuddemu tukole ennongosereze tugijjewo term limit kati oyo yenna abagasiya mwereere twabadde tusuubira bulijjo byotuleetera mu electoral reforms mulimu ekisumbu bannayuganda kyebeevuma ekyaki ekya electoral commission it is not mentioned anywhere ate nga kikizibu ekitusumbuwa ono ye kyavuga avuga ki number 2 presidential candidate to have a running mate who shall be the deputy president ye kiki ekigendererwa kye kino kyekibalo kyabwe come 2026 Mpuga ali ku ballot bino byolaba banne bamutembeeta Mpuga abadipi buloko Mpuga ye candidate omukulu bwe yeganyaganya ayagala kutulaga nti ye tayina interest mu bwa president naye nga ye kyavuga ki ayagala bwa vice president kubanga bo bano politics waabo wabifo bino ebyokujjako Mwai Museveni tebibeerangako mu mitwe bo baagala politics nga wabifo olya nange njagala wendiira kati eno yenteekateeka yaabwe Mwai Museveni ajje ku ballot nga bulijjo Bobi Wine ajje ku ballot n'Empuuga ayina okubeera ku ballot 2026 kati bamala okubeerako nga bweri enkola bulijjo mu mindset yabwe bo bakimanyi ti Museveni era agenda kulangirirwa nti ye president second run up ajja kuba Bobi Wine naye jjukira mu namba 2 wali mulimu nti presidential candidate to have a running mate who shall be the deputy president tekiri specific tachiwagise mbu second run up yaina okubeera ki yaina okubeera deputy president akiresawo nga kiri hanging kitegeeza buli yenna avuganyiza abeera running mate aba qualifying okubeera ki okubeera deputy president kati awayingirewo Bobi Wine abiganye kati awani aliwo olwo Mpuuga yezizike muteeka nga bulijjo etteeka limuteekewo oyo omwana oyo mukutambulira muteeka mu kuvulungulira muteeka awo mumujjukireko wali eringa akulu bese ebitaano ayina engeri gye yarolingira muteeka kati na wano arolingire muteeka ayingire obwa vice president ambitions za Mpuuga za kubeera vice president kyavuga bino simanyi bino byaleese mu electoral reform za kalika anoonya ka namba 2 ate nga bijja kuyita kubanga bannayuganda eggwanga lyaffe abasinga twalivaako tuli mu birala bana abasajja ebintu bye bagenda kubiyisa bikolenga bwe byagala eno Mpuuga ali mu kukola kye bayita long term strategy ambitions ze za kubeera vice president ng'era bwe babadde mulabe ba Mau bonna buli omu anoonya bifo anoonya wakakkanira mubuweza Mpuuga abalakaki Mpuuga abalakaki Mpuuga abalabo vice president 2026 yekyo tebakirina mu mitwe nti Museveni ajja kuvaako bamanya ajja kubeerako wabula kye tulina okukola kirida kiki naffe batuwe ebifo tufune we tuliira era I can authoritatively tell you nti Mpuuga agenda kubeera ku ballot 2026 nga kyabala ki abalaba vice president yes nze ebyo mbikugambidde wano eyo side abasinga gitubadde tutanatunula naye ng'ekyo omukulu kyavuga tavuga simanyi electoral reforms ayagala biki bwa vice president ye bwanoonya yes I'm out